bannange eno disclaimer ekifaananyi ekyo nkijje ku page yani Nuwa Mutwe gye nkijje saaga nze ntira ddala embooko ntira ddala naye abaana balina obwangu kisa kya Mukama olwamaze okujjayo Bettina actually ka video akatuufu keeko ndowooza mukalaba just babadde batambula kati omwana ya screenshotinze awo sokola kisa kya Mukama wanyumidde suuti gwe sokolayo Bettina akalighting ne bakamuzzaako bulungi nnyo bamukwasizaawo ekimuli akagawuni kamufiitinze omwana akawato konna bakasiri abaana bano awe tugenda bannange nze ndowooza nze blogger akyasinze okwogera ku AI nina muganya okuntaginira ono chancellor wa Victoria University ate sinanga nkwasaganya kubanga yabasomesa AI ku Victoria University njagala nnyo okuyiga AI mpulira njagala nnyo ne kati emyaka gye ndiko banna kunteekamu ssente kubanga ezange zenkola n'ebizitwala bingi anyway omwana yakutte AI n'asooka editing akafaananyi n'osooka ova ku video eri bye twalabye n'osooka odda kubanga nkulaze ka video mba screenshotinze ekifaananyi n'esooka olawo omuyaye wanyumye alina caption gy'ataddeko Nuwa Mutwe oba nakyo nkibatereko by the way kambatereko ne screenshot muyinza okugamba ki nze temunoonya kugambye omuganga oli mukutomuko bachogira okutokomoka ewa Bettina naye Frank Antamya analysis ye naye no buli amwogerako asooka kugamba disclaimer bannange sinna gwe nnumba bannange Frank Antamya so sineyegayirirawo sinna gwe nnumba ate munoonya biki nasooka wa analysis ye naye nga nkambwe okusinza ku buzibu bwayolekedde Bettina buli omwaga omwana onna yolekedde obuzibu bwatamanyi fe obuzibu bwatamanyi bwe tulinza okubeera nga tulabako kubanga eno ebiva bigamba bagenda mugulira emmotoka bagenda mu omulimu gwadde musasula $3 nene bagenda mu omulimu gwa $3 bajja mu kugirako alawo ensi bagenda mugulira emmotoka amaaso gali abiri getutaddewo eri Bettina